وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. amatenda amalungi era amajjuvu agatali mubukendeevu bwonna tugatenda ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah oyo ye mutonzi wange era Allah ye mutonzi wammwe, ye mutonzi wa buli kimu. La ilaha illahu, tewaliwo kisaanidde kusinzibwa okujjako ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu, bisinzibwa mu bulyazamaanyi. Yekasaanidde okusinzibwa ye Allah tabaraka wa ta'ala. Allah waffe gwe twogerako yatwala obuvunaanyizibwa n'atonda ebitonde byonna nga tayambiddwako ate kintu kyonna. Yalabirira ebitonde, yabigabirira, yasalawo embeera zaabyo. Ebiramu mu bitonde bivunaanyizibwa ku Allah, ebifu mu bitonde Allah subhanahu wa ta'ala yavunaanyizibwa. Nolwekyo Allah waffe tabaraka wa ta'ala tumusinze, ate nga tumusinza yekka. Okusinza Allah subhanahu wa ta'ala banja. Allah lyabanja abaddu, Allah waffe atubanja omumusinza yekka. Yatwala omulimu n'atuma ababaka bonna nga okujja kwabwe bagambanga abantu ani ibudullah, babalagiranga abantu besinze Allah, wajetanibu taghut, bewale ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu yagamba, Nabi sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti haqqullahi ala al-ibad, ebanja Allah lyabanja abaddu ayabuduhu, okubanga abaddu basinza Allah, wala yushiriku bihi shay'a, naye nga tebamugattako kintu kirala kyonna. Nolwekyo baganda bange abalungi, Allah bakuŋŋaanyizza mu nnyumba eno ne betusoma nabo ku Rawda Islam Media, tutwale obuvunaanyizibwa tusinze Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga tetumugattako bintu birala. Buli omuntu lwasinza Allah nga amugattako ekintu ekirala aba tali mu kusinza Allah, aba ali mu muzannyo. Talina mpeerana gyafuna maaso ga Allah, talina kwesiima kwonna kwafuna, wabula aba awangaalira mu mbeera yaabo abajoga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumusaba asebengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bwe yagamba nti wa innaka, era amazima ddala gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi ila siratin mustaqim, mazima ddala oluŋŋamya eri ekkubo eggolokofu. Muganda bange, tukole eddiini eno nga tulijja ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tomenyeka. Oba olina omulimu gwonna gwokola ogwagalamu empeera mu maaso ga Allah, gukole nga bwe yasomesa era nga bwe yagukola omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye buli wookwata ibaada n'ogikyusa nga ibaada eyo weeri, n'okyusa enkola yaayo,
n'ogijja ku nkola y'omubaka nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, oba n'okola ibaada nga omubaka teyagikola sallallahu alaihi wasallam, oba oteganira bwereere. Hatta w'okikola ng'okikolera kumanya ng'okikozerwa bujeemu, kikujja mu busiraamu. Allah yagamba rabbul alamin nti qul bagambe in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, bwe mubanga mwagala Allah mugoberere nze, tugoberere ye omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawekyo baganda bange basiraamu, attibaa, ogoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Noba tofuddeyo ku mirimu mingi, kola omulimu. Abasahaba abantu bangi abatunyumizibwa mu byafaayo by'obusiraamu ebituufu nga bayingira ejjana kalimu katono. Temwamanya ku mwami yanywesa embwa amazzi. Embwa tiyanywesa imaamu, tiyanywesa muntu, tiyanywesa malayika, tiyanywesa jinni. Imbwa, a dog, Allah namuwa ejjana. Allahu akbar. Temwamanyako omuddu omukyala eyabonyabonya kapa n'ajimma emmere, Allah namuyingiza omuliro. Ebintu bya Allah si bya mirimu mingi, bya kugonda. Sami'ina wa ata'ana, tuwulidde era tugonze. N'abantu bangi tuwambagatana ibadaati, tusitudde emirimu gye tukola mu ddiini nga mundabayo mirungi, wallahi nga si mituufu mu maaso ga Allah, kubanga gyawukana ku nkola y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye kyo baganda bange basiraamu abalungi ab'ebitiibwa, tugoberere omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenna n'amugoberera, Allah yamutumanga bashiran, yajja tuwa mawulire ag'essanyu, ate wa nadhira, ate mutiisa. Nawekyo tumwesibeko nnyo omugoberera mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuli ku mulimu ogw'okwejjukanya ku busiraamu bwaffe, era nga twogera tuli mu kitabo kya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, naye mu sharh eya Sheikh Ibn Baz gye yakola nga nnyonnyola al usulu thalatha, ebikolo ebisatu ebikola enzikiriza yaffe ey'obusiraamu. Sheikh yagamba mu kunnyonnyola, yagamba nti hadhihi almasail athalath, ensonga zino essatu, min ahammi almasail, ziri mu nsonga ezisinga obunene, allati tataallaqu bitawhid lillahi wa huquqihi subhanahu wa ta'ala, ezo ezikwatagana n'okwawula Allah era ezitunnyonnyola amabanja Allah gabanja abaana Adamu. Yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa, Allah yatonda ebiki ebitonde, naye ng'ekyabimutondesa liya'buduhu, okubanga ebitonde bisinza Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yakhluquhum hamalan, Allah tiyatonda bitonde n'abireka buli saawa kulya buki, kulya butaala, wala suddan wala abathan. Allah tiyatonda bitonde n'abisuulaawo n'abagamba mukole nga bimwagala. La, yagamba lakinnahu khalaqahum li amrin azim, Allah yatonda ebitonde fe abantu n'amajinni nga waliwo ensonga ennene, wal hikmatin azima, era waliwo okumanya okunene Allah kwe yasinziirako okubanga atonda ebitonde. Fiha saadatuhum, nga mukyo mwe muli okwesiima kw'ebitonde. Wa fiha najatuhum, era nga mwe muli n'okuwona kwabyo. Wahiya, era nga nakyo ayabudu llaha wahdahu, kwe kubanga abaddu basinza Allah yekka, la sharika lahu, nga tebagattako Allah na bintu birala. Kama qala ta'ala, nga Allah yagamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah agamba satonda majinni yadde abantu okujjako ensonga eri egi, kubanga tusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ekigendererwa kyokka Allah kyatagaza kumusinza. Wano Sheikh Ibn Baz era nnyonnyola yagamba nti ekigendo leetera abantu okwesiima n'obuwanguzi, kubanga tukola ekyatutondesa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka jalla jalaluhu. Baganda bange basiraamu, wano weetuli ku nsi,
tunyumirwa nga buli omu Allah bwe yamutegekera. Olwebyewuunyisa tunyumirwa nga Allah bwe yayagala, so singa bwe tukola ki, singa bwe twagala. Tunyumirwanga era embeere abamu gye tulimu twamanyiira manyiire, naye nga sijo gwe nga gwe sijo okola ki, wallahi nga sijo yagala, naye twakimanyiira. Allah subhanahu wa ta'ala yatutegekera embeera gye tulina okuwangala oba twagala oba tetwagala. Naye kyo baganda bange basiraamu, tetumenyeka nnyo wano mu duniya. Embeera yonna gy'olimu fa alhamdulillah, sinza Allah yekka. Abantu abasinza Allah balina emirembe yekka. Abantu abasinza ebitali Allah balina ennaku gy'otalabanga, bawangalira mu bulamu obukaluba. Omanyi kitegeeza ogwa ku accident, naam, nokkiriza nti Allah yangeredde, n'ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba, n'oddayo ku mulimu bw'obanga owonye. N'omuntu agudde ku accident n'agamba nti bansindikidde nsindikire, alina okwejjanjaba, alina okugenda mu ssabo, ntegereka, bamukebere, bagenda mulaga yasindisa accident naye amutandikeko, oba ntegereka. Wallahi oluusi nga ne gwaliko talina kyamanyi, kubanga abashiriku bantu babi nnyo, balimba. Shaitaani eteeka obukyayi wakati w'abantu ne bantu bannaabwe, nejja eyogera nti mulamu oyo akola bino, wallahi ng'eri ku bulimba. Kati omuntu buli wabanga alina byasinze bitali Allah, wallahi yawangaala bubi. Ali mu ddwaliro agendako muli ekizungu bamunyiga ekiwundu, ate agendako mu ssabo amala okukwata ku oyo eyamusudde ku accident. La ilaha illallah. Okimanyi nti omuntu omushiriku mu bulamu bwe Allah tatalina kyamukolera, ye mu ntegeera ye akimanyi nti buli kiguddewo kirina obba n'ensonga. Okuba kulwala walina obba wamuloga, ye Allah tamukola ki, tamulwaza. Okuba kufa walina obba awasse, atali ani, atali Allah. Bw'abaako kyasudde alina obba, lwaki nsuulasuula nnyo, lwakuba ntasobola kubuuza lwaki nnondalonda. Awaliwo obutali bwenkanya. Bw'aba alondalonda aga nti ennaku zino omukisa gwe nina ogumanyi, gino emitwalo ebiri ogiraba, ngino nziwali nga tuva kusaala. Naye waba asuulasuula mu ssabo gy'asibira. Naye kyo baganda bange basiraamu, omuntu emirembe, wetugamba emirembe sigamba kuba na mmotoka, sigamba kuba na maka manene, emirembe mu mutima, peace of mind, nobeerawo nga tolina kikumenya, nga byonna ebiganye tolabanga ekwesiima nga kuba nti waliwo ekiganye ng'omanyi g'ogenda okwekwasa. Oba ntegereka, singa bajja ne bamenya we mukolera nga si gwa sikaali, nga bamenye embudde nga si bwakukola, oba ne pressure, era ogamba mukama mmwe nti sikaali nalese nsibyewo, enegundi yabaddewo, negundi yabaddewo, kati babeera bamenye babuuzaani. Muli mu mutima mu kifuba ky'owulira nga be batabbye, kubanga waliwo agenda ovunaanwa. Bw'okwata emmotoka yo n'otisuza mu parking n'otagisangawo, kituufu olumwa, naye obulumi obusinga tebubeera ku ggwe, bubeera ku nannyini ki parking, kubanga alina okunnyonnyola emmotoka yalazeewa. Omuntu omukkiriza talina kimumenya, buli kimugwako amanye ow'okuvunaanwa, kugulu kumenyese Allah, era yamanyi lwaki yakumenye, era Allah oba wakumenye kati okulya kugenda beera kutya. Allah yakweganyeeko, sinze nakumenya kugulu, gwoli ku lubaale gwotawaanya, lubaale anti nebeera mpewo, lubaale ebeera mpewo. Subhanallah. Waliwo akantu ke nasomye mu kitabo kya ekirooto kya Sir Apollo Kaggwa, akasomesa ku kusinza kwa Waganda. Waliwo akanyomero akoogera ku lubaale, omuntu afuuka atya, omuyita batya, simwerabidde, si ebitaliiko nabeera,
mbikwata nebintolokako kubanga just kubiyiga bisomesa bantu babiveeko ne tebinvunanyizibwako nga Qur'an ne anti ono akulira essabo bamuyita batya omukongozi aba mukongozi ng'aliko emmandwa naye alina erinnya lyeddala kabona. Alhamdulillah kabona bw'aba anaatuuzibwa nate nebuuza Sheikh Abdul Samad lwaki abashiriku balina they feel they have powers balaba nti tebateekeddwa kuva ku kye bakola era balaba nga gwe abavunaana gw'olina obuzibu. Munnange baalaga okutuuza kabona omutwe gugamba wansi ne bagamba nti kabona alondebwa emyoyo egiri mu ggulu ewa Katonda. Gwe okufuuka kabona w'essabo lyammwe gwe emyoyo egiri ewa Katonda gye gikulonda kuba bakubana kati abayaaye osoma mu kitabo ekyo kiraga nti abalaguza amayembe abasamize bakkiriza nti abalaguza amayembe abasinga abafere asobola okukyusatuusa amaloboozi naye nga yennyini gwokyali naye lubaale w'Abaganda owedda tewajjanga buzinga n'ogamba nti nina lubaale empewo ze ezaakulondanga. Tolaba omanyi eddiini ya shaitaani yagitegekanga akoppa ku ya Allah kuba ye ya Allah agimanyi tewali nabbi yeeronda. Nabbi aba ali awo nga alaba ekimulaga nti yandibaki ate wabaawo n'obuwandiike okuva eri Allah obulaga nti ono nabbi waani munnaye ne kabona omutuufu akulira essabo teyeerondanga bweronzi. Kati nga bano bowulira bakayana bakulannamanani bakayanira entebe. Allah subhanahu wa ta'ala omuwandiisi w'ekitabo yagamba empewo emyoyo egiri mu ggulu eri Katonda gye gyalondangani kabona era omusawo ono najjanjaba abalwadde abawonye bano abantu ba Katonda. Kati kyovala nti omusamize waabaawo omuntu eddagala amugamba Katonda wanaaba akoze eki. Abantu abo they believe God is there naye balowooza nti mu kukolagana n'emisambwa amayembe n'ebiteega bye bigenda okutuusa mu message eryani era Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kyennoonyezaamu nti wabeera batendeka abantu abo babagamba nti kino kyokola Katonda takirinaako buzibu era wokikola oba osaavingaani. Allahu akbar lillahi alhamdu. Kyova nti ye yeewuunya gwamulemeddeko nkyakola kibi kubanga yakikola akimanyi asaavinga Katonda subhanahu wa ta'ala. Ate nga Allah waffe tabaraka wa ta'ala hatta yagaana n'ennabbi alayhi salatu wassalamu n'ababaka bonna zimalayika zonna yazigoba mu kifo ekyo tayagala middleman. Ensonga ze n'abaddu ziri wakati we nabaki totojja noyogera noono mbona ate agenda agambe Allah haramun. Kyandibadde komoni nnyo ku mirembe gy'abannabbi naye webajjanga eri bannabbi ebiseera ebisinga ya Rasulallah munnange noziwe butenga nti soma ebigambo weebiti oba ntegereka. Nabbi edduwaye nga teddizibwayo yagambanga banne genda osome ebigambo bwebiti genda okole ibada bweti Allah akujje mu nsonga bwetu. Ate ffe tuyita abantu nti bajje tubasabire. Olaba nabbi edduwaye nga teddizibwa biidhinillah yalinga abeegobako mwogere ne Allah wamwenze munkole ki. Allah talina middleman. Nabbi yamugoba mu kifo ekyo malayika yazigobawo kati ate emizimu giyingirawo gityawo. Kati abaddu bangi obalaba kuba jo nadde mpita ow'omusamize omu jamani ng'obukaayo butudde wali. Abaddu abambadde obusiraamu bazze mu ssabo bapakinze motoka pikipiki era gwe nadde mpese namugamba naye singa abantu abo bamanyi omusajja embeera gy'alimu tebandizzenga ate wuwe. Naye alina ebizibu, alina abaana abawala abazadde baana bannaabwe tafumbiza nkono ogwo. Tewali muzadde atayagala fumbiza ku mwana we.
lwaki tabafumbiza nabazaliramu awo yandibadde aloga abasajja ne basimba layini naga nonzeko najide mumotoka tafumbiza nkono ogwo naye abazzukulu we bali awawaka mubimu ku bintu omuzadde byalwanirira era byasanyukire nnyo kulaba ku mwana we ng'avudde mu makage n'omukolo n'agenda newe gubeera mutono gutya era buli atakirina teri agamba nze saagala banaye kufumbirwa aba alimba yabula babatwala kuba eryo n'omwana gweyagala bamutwale nga tatwalika nga nawe amulanga olanga mpola oyinza ogamba ngaba muwala wange ne bakiwuka noga nti ngaba muwala wange nga toyagala nnyo bakiremereko kuba gwogaba naawe kitaawe kenyini oga nti wemba naye nkimanyi sinza mumutwala kati abawala webali awo bamubbako embuzi ate ababbi bategeera ebintu ebyo ne bazirya babba emmere mu lusuku alina emmotoka webaligikwatirako wano bateekawo munnamanve banyigirawo naye emmotoka enkaddeawo nawo bazinyigirawo abennamanve nabalaba ku lwa bombo road waliwo wenalaba bakeberayo emotoka beba embeera yayo si nnungi mu mateeka erina kunyigibwa nakuba ebyaffe ebyawano esobola okgenda nemala nekomawo naye emotoka ye nemala bagikwatako mu mateeka erina kunyigibwa kuba temumanyi n'omusolo erabika enamba kwena okuwera omusolo bamanyi yava nayo balowooza emotoka yakwata muliro ali muli kamotoka kakalabula ati olusi kamufaako najayo akapiki ate sikalinga akange walla kati mutunulya neŋŋamba bano abajja ewoono basinziira kuki wadda ku nnyumba ye kuziri ku kyalo si gyogamba nti njagala enjunga eri wabula gyogamba nti ani yazimba kano akayumba nze njagala ngeri eyiye teyogombesa alina amagezi gamba singa nenjunga eyoyo abagende bakimanyooki jajja amugana ennungi la ilaha illallah olwo ewaffe atambulira mu tangira na gaali tangira nati kusinza shayatini bali mu buwambe naye kyo baganda bange basiraamu anoonya emirembe mu kifuba kyo olina kusinza Allah omanyi nti Allah mulungi takusaba kyotalina tayinza kukusaba kukola hijja ntanakuwa sente gwogaana buganyi gikola tagamba nti leta zaka olina sente za zaka gwogaana buganyi kuwa zaka olaba Allah takugamba kusaana swala tannatuuka aye ne bwetuuka ng'olina ekikusonyiyisa akkiriza akataga magalibi kale gitwale ku ishai nagamba nti kale asiri gizzeeyo ku dhuhuri naye ng'osadde ki olaba naali mu kukomera Allah aga nti bamusibya anaakola atya kale sala nga tolina wuzu sina wenzija mazzi Allah bino ebyobuyonjo n'abireka nadda ku ggwe oba tegereka Allah yatwagala olwagala twanekise ndi ntukozesa twagaana okukola ebibye naye yatukolera ebyaffe ate akantu okukabuzaabuza nnyo omuntu waabalaabalamu byali akankasiza ddala nti gwasaala genda okole ki genda osaale kuba eryo naffe abasaala nga wemusula ku mizigo gwosinga obeera obubi naye ngaeswala mu jamaa kati wetunula nenebonoga naye Allah nowabanga ali kusaidi y'abasiraamu lwaki motoka eri ate si yange ate nga mu ntegeka za Allah takyogerangako nti musaale mawe motoka takyogerangako njagala abasiraamu awali mu babeere bajulizi nga waliwo aya Allah we yasuubiriza nti wonaasaala oba wonaakola hijja kuba n'abantu bagenze mu hijja nga bagamba nti akola hijja tayavuwala eyo si ndagaano ya Allah. Allah yagamba hijja entuufu nkuwajjana tiyagambako nti toyavuwala era omuntu mbu wakola hijja n'ayavuwala mbu hijja ye eba yali nfu
mu programu za Allah ffe gwe tusinza tekibangamu nti wonaaba omusinza Allah nga gwe nkuwa omukyalo omulungi atakutawaanya yebikirira. Nedda, mukyala wa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam yeri asinga obunonifu ku mulembe gwe, nga abakyala abali ku mulembe gwe owuwe yakulira abavuma message evudde wa Allah nogityobola, naye nga mukyala wani katugambe nti nabbi Nuhu yalina ensobi wakati we ne Allah namuwona omukyala. Gwe otunulira mukyalawo, mukyala teyebikkirira akuvuma waliwo bannaffe mumwe abawasa abakyala nga akuvuma newebba noyingira eswala naga nti osaala kankulinde nogiremeramu ofune kalembereza otola salama naga nti obedda nkulinze naddamu yakomye. Nga we waliwo omukyala abakyala bemulese ewaka nga kana akadde kojja ku muzikiti akebaliza Allah naga nti Allah yatusaasira nateekawo eswala za jamaa agenze mulete emmere tulye. Bwawulira batola salama kunza nti ate nabakumala kulya tereka natandikira ku makya ajja nga gojja gwe n'atuuka n'okugamba nti nakola zambi Allah okumpa omusajja ono swala zange nedda. Eduniya eno sisitimu yayo ndala nnyo. Allah yagamba eno eduniya awa ekirungi gwayagala ne gwatakola ki yakuwa buwi obategereka. N'agamba nti bye mwagala byonna nze mbawamu byenjagala ane mbiwa byenjagala. Esakimende eri mu suratu Israi ayo baya 18 bye mwagala mu duniya mbawaamu ekipimo kyenjagala ate nga ntiwa benkola ki benjagala. Si lwakuba nti akiwa balongoofu. Waliwo ne mu kifo ekirala mu suratu Anbiya Allah yagamba nti atugezesa ne tuwa ebirungi n'ebibi. Ekirungi n'ekibi ku duniya bigezo. Gula omusajja nga alina amaka manene noga nti Allah ffe twamukola ki ne swala nogivaako tumala okuva mu adhaani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. مربعا إلى اجتماع صلاة قائمات محمد عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillahi wa ba'd. Tugendedde mu adhaani abooluganda amadde n'ensonga gyenkoonyeeko wetuba nga tusinza Allah ffe subhanahu wa ta'ala tetubala possessions zetulina ku nsi nga tuzikwasaganya ne ibaada zetukola mu kusinza Allah tebirina kakwate. Allah asobola okuwa edduniya yenna gwayagala mulungi eri Allah bamuki oba mubi tebirina kakwate konna. Buli Allah we yatugamba okukola okumusinza reward eya Allah jana. Naye ffe twagala ate we tumusinza ffe twagala tatuwemu edduniya. Abantu bangi olwo omukwano gwange asaala salatul layiri kati yaŋŋamba atandika nosaala eza faradha yaŋŋamba yetayitwako layiri
ne mugamba ate zinaga ezo zo zikyanzibuwalidde faradha mubuuza layiri ekwanguyira etya faradha nezikulema ate nga ffe layiri zezitumegga nagamba layiri eyo giraba kuva lwe baŋŋamba nti omuntu asomye asadde layiri talogwa bizinensi ye teremererwa siitwako layiri newemba nkereye neŋŋamba ono ekimusaaza layiri atya ddogo kubanga omulimu gwakola balogeramu nnyo ate atya bizinensi ye butasiraana tali mu kusinza Allah. Era singa bamukakasa nti osaala subuhi abakubanja bonna bakwerabira amanya ne gyosula asaba ebisumuluzo mwazina kumeka 11 nti ekyo kibaleeti nze nja kujja 12 mba nathikali zange ez'okukolaawo ayagala bwazinya olwo obwazinya atwala bwaki subuhi yerabiza abakubanja wallahi singa bwe kyali nga Allah yalaganyisa duniya ensi yonna singa esaala singa Allah yali agaba edduniya okusinzira ku kumusinza olowooza wane mukono wandibadde waba tusinga ebizimbe awo okujjako weyalagamba nti okusinza Allah kwe tusinza kufu wandibadde olabanga ayina ekirevu yekka yafuna omukyala singa ebirevu ebiri wano bimanyi naye abaddu akimanyuulako nafuna akakyala ate akalungi nga kabadde nakatabuliki kamaama naleko bikajjako mpolampola ekika ekyo funayo kano njagala nnyo akantu ako beekatyo namusuuza kiri namusuuza hijabu namufunira sikaati gono musanga alina akawala kahafidha ku pikipiki mu kapale bagenze ku mazzi kago mambushi kanyabu tekategeera nti kali ku munywanyi wa saitwani si saitwani yennyini ne munywanyi wani wa saitwani kati Allah tabaraka wa taala bwaba wera agabanya duniya teyagigabanya kusinzira ku ibada agaba bugabi ngana eboberaawo tugenda ku mikolo nga lunch ya sawa 7 nene mufumbawo kana akabano abasuzeewe tekaba konya accountability ajja yakola ki yalya kati duniya Allah agaba buki teina value yayo yeriwa ekusa ku pressure mwana nga asoma fuke doctor bwana fuka doctor ne bakusiba nga wetagayo omwana fuke lawyer ogenda kufiira muleba gwe oja onabazalo otya bonna ozale lawyer ozale teacher dereva doctor muwalimu ogenda bikola otya sheikh kiringa insurance anyera agenze ko mu insurance nafuna kiyateekayo insurance otekayo motoka kwata mulio ne bajiba namba tuwamanti bibuzabuza notekayo motoka kujibba nekwata muliro kati ogenda bitegeera otyo otekayo ekituufu kati wosasulira okukwata omuliro n'okujibba n'obigatta naye takwatamu ne batajibba nekaddiira wewuwo sente ziri ziwateekayo zani negwa mu mazzi waliwo ezigenda munayira awo nebula kati ene duniya oyagala Allah akuwe mu duniya ofaanane ngaani ntera nnyo kibuuza abasiraamu fe abatalina sente obwetaavu bwaffe si kulya kaceere n'akanyama enkoko enenjoki enkalirire obukalirize eyo nga mu butto magisa katimba wano ku bbalo erina kakala keekolaako ku muntu omwavu emutunuza bubi omuceere gwe tulya ewaka ffe si gwe muceere gwe bafumba mu kolini ntegereka baleeta omuceere ngaessowaani ya 2 muceere naye nga naawe oyombawo gati babula banne kale bafumba ne maama 2 kyamisana kyokka ng'owulira si kyekimu omwavu bwatyo bwawangaala ayina byayagala but cannot access them alaba waliwo ejjiji buli wabanga akikwatako waliwo nga alinga ayina mukuba ku mukono kireke kanawangala n'obuwomi bwe mukamwa naye nga tabutuukiriza
era wafuna ku mukolo wonna wagwikiriza kyayagala bamugjawo bujja wajja ku self service asaako ennyama ensiike n'eya boyiro nassaako enkoko ennyinyi embutto n'oluwombo nassaako omuceere piraawo nassaako n'omweru ettooke n'omubuuza muli bameka kati ndinze katola kwa nti omukazi aganya okussaako amayoni naye mbadde nkyakola ki abadde akyassaako kati amanyira wali we yatudde ntagenda gisobola gimalawo ate neyejjusa era emboozi yaabwe etera ogamba ebintu byemikolo bino binyiiza oba nemmere nekulema nebukyenkyenyala nekuluma nogamba emmere yange gyenalese ku sowaani wetyo wetuwangaala ate wallahi buli awangaala bwatyo alina appetite eri 100 buli muntu alina embeera gyenjogerako appetite ye esibira ku 100 buli kalungi akyakagala nakati kakati nkubuulira abali ku levo gyoyagala eyo abavuga emmotoka ezirina enamba eziriko amannya gaabwe abalina passport ezitabuuzibwa gyalaga abalina akawunti mu banka nga neba bayagala kumuwola billions baganga nti waba yagambe muzimuwe Allah yabawa byakulya nabajja appetite ate nga wallahi teri kyabbeeyi nga appetite ne bwomala mwaka ng'ogirina olw'ogwikiriza kyoyagala weesasuza era ku mikolo tuyitawo nnyo naye tolabanga kyannaku nga kuba nakyoyagala nga you cannot use it. Abaana abali ku kyeyo balaba abatya Allah awuli ayagala beerako na mukyala we naye tamukola ki tamuwulira naga nti naguminkiriza namukubira ku busimu neyebuzabuza naye nga appetite agikola ki agamba lwenadda layiri nja zisalanga misana wakiri asasula ebbanja tolabanga nnaku nga kuba na mukazi nga you cannot use her wakiri obeera distance ng'oli oyagala naye nga taliiwo naye tolabanga nnaku nga kubanga waali nga tosobola. Abasajja abagagga abamu abatumirwa endiga awasa omukyala nakola omukolo omunene naye ngono yagenda okukozesanga omukyalo oyo amukumira ekitiibwa. Manje kitegeeza onekowoozaako kwolina mu myaka gy'oyo batandisa omugamba oyo owayo kiki nga nkyagira nakintatereza oli mutuufu otopa kukolagawa kati gwe gijo wallahi olugogamba nisinaga kiki oyina obuzibu Allah kati wano imaamu akulemerako solomuga nti imaamu ekituufu kiri nti sobola wasa mukyala nga sobola kubeera naye jate kitya nti tahiyaato yange paati y'olugalo tekola imaamu taddamu kunyega amanya nti Allah akusaasire. Jjukira imaamu y'omugambi ate nze nange nakuga muwaaye bakugamba n'olya ng'oyagala kaaba kanono mugambe noono omanye nnaku omuntu oyo gyawangala nayo dhani okubanga oyina amaanyi naye ng'omukazi era nakola si buli akubuuza mugamba nti obusobozi nte owulira ansi ozirina. Abantu abasinga betwegomba abatuletedde n'okukaafuwala ne tugenda mu riba ne tugenda mu masabo byetulowooza nti bye balimu si bye balimu bali bubi. Kati essimu yo just bakuhijira bye bakukubira n'oyomba bankubira amasimu kyokka nna byenkola watyanga mukono yekkubira watifu nga Western Uganda yonna evunanyizibwa ku ggwe. Mubalaba mu motoka ezo ewuli akagombe ako ekyabaweesa emmotoka ezitakwatibwa jjaamu tebakyalina budde kati ate ayimirire mu jjaamu ensi yonna erinza omuntu ogwo tebalina mirembe gy'amatali khayiri. Emmere waatalya nga asimbula gyava ku mikolo tebakyalyako ate gwe buli kamu okalya n'ebiganye gwokebera omunnyu gwokebera bino naye owulira munyoga nti Allah oba njagaza ki akwagaza ki olwa ssente. Allahu akbar. Nsaba Allah atuwe okumutegeera abange yasaanidde okusinzibwa. Sheikh yagamba nti wa hadhihi al-ibada n'okusinza kuno okwogerwako amarahum biha fi qawlihi subhana Allah kwe yatulagira mu kigambo kye
eyayawukana Allah ekigamba ya ayuha nnas abange mu abantu ibudu rabbakum mwesinze omulezi wammwe omusinza Allah tabaraka wa taala yatulagira bulagizi era tosobola sinza Allah nga tonnamutegeera buli lwomusinza nga tomutegedde okalubirizibwa ntegereka ne bwomutegeera wallahi kikwanguyira nnyo wanawala Allah ganti waqada rabbuka la ta'budu illa iyyahu Allah yasalawo ekyo kyaggwa toyina kusinza mulala talyani Allah yekka Allah wanalaga nti wa'budullah mwesinze Allah wala tushiriku bihi shay'a tomugattako ekintu ekirala Allah wanalaga nti fa'budillah mwesinze Allah mukhlisan lahu diina nga mulongoose ddiini kululwe Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanalaga nti wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddiin twali kyatulagirwa kukola okujja okusinza Allah nga tulongoose ddiini kula Allah subhanahu wa ta'ala tumugattako bintu birala naye kibaganda bange abalungi ab'ebitiibwa wallahi obwangu mu kusinza Allah kumutegeera bw'otegeera Allah toddamu kumenyeka ebitupakusa biri bya layisi emmotoka nze emmotoka ne pamiti kiriwo ekizibu okufuna motoka barakallahu fiika motoka emusende mmeka esookerwako nga mpya nonyeyo obusente bumeka 18 billahi alaikum woba nazo kati kumakyokero ine motoka eyo pamiti ng'ozina kati tosobola kudda nayo bakuwa provision emala bbanga ki provision bw'omala provision noddayo n'ofuna ki pamiti eyo evuga motoka kyesooka motoka entono buvitizi ezo corona jevuga noyitawo emyaka emirala emeka 3 ne bakooneramu ovuga emotoka ki tipa noyita emyaka emirala emeka ne bakoonamu ovuga eki kati noŋŋamba nti emotoka yenzibwa ofuna osinga pamiti daira wogenda ogula emotoka tebakusaba na ndagamuntu oba bakuzaalawo gwomanyi bazaddewo bonna baafa gwe tuwe sente twala emmotoka mu kiro kimu oba olina emmotoka pamiti tulina nokakasa bakuzaala wano ogikimyengaani ero si wano akimanyi ekyokubiri wavugako totubuzaabuza tuvugiremuko wali teri agenda ku road testing naggulu nawonawo olina okuyitako wano mu underground omusirikale omugamba nti njanyweza wallahi tetwabitegeera emmotoka amaka amalungi omukyalo mumyufu sente ku akawunti kitwalenga oggula emmotoka ebyo osobola ogifuna mu ssaawa egi nina akapiki kenda pakinzawo wabweru sigitunda wallahi naye noŋŋamba nti ompe miliyoni ezi ninya taxi nga nzirayo waka ninya taxi wallah kubanga wembalamu sente zompadde zigula mpya nesibeko nomuzeeyi okuyiya obuyiya njikuwa bino ebintu biraba ofuna amaka sakabudosamado ewo otundawo ne mumuntu atakirowozanga nako mugambe miliyoni 7 ziriawo waseka senfuka nkubira wallahi taganya na kuva nti ate kubire kuki 7 kakasa obazeemu olwosente zibakuwa ng'olaba kisoboka kanvaawo ngende ngula enasuuti nakowana wano neiba ayomba n'ofuna obusongasonga mu kiro kimu ofunye ennyumba ofunye emmotoka ofunye abo abakyala omuyitako ku bigere n'omuga nti madamu naga nti noonya banno noddira mu nzirugavu motoka enyirirewo naga nti n'omuga madamu naga nti wanyi n'agonda allahu akbar basiraamu Allah yatuwa pamiti tuzirina just linda kadde motoka ejja oyina amaaso oyina emikono oyina amagulu mukyala wo yawukana obeerako naye just one night agamba kimuntu wallahi gwe president w'ensi yonna akagambaako bameka bakanoonyeza abantu banyedde kumbucha bucha banywa kyekyo nsaba Allah tusaasire
abange Allah womutegeera mwangu kusinza nene olaba atumenya tetumumanyi Allah atokumutegeera. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.